I'm very happy that I've won a medal for me, for my country, for my family, for everybody in Uganda and the world. Now I say I can die a champion. I can't die a useless man, but now an important person now in my country. Eryo ly'essanyu ly'obuwanguzi. Stephen Kiprotich yawangulidde Uganda omudaali gwa zzaabu olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okuwangula emisinde gy'abasajja egy'okutolontoka ebyalo. Gavumenti yamaze dda okweyama nga bw'egenda okumugonnomalako ekirabo ekimugwanidde. Tujja kutuula ate bayinza okukyusamu ne baga nti si nnyumba kintu kirala nnyo nakyo tutuule gavumenti siyinza kwogera wano nga sinaana kutuula ne bannange ne tulaba ki kye tunaakola. Ababaka ba Paalamenti nabo basanyukidde obuwanguzi Kiprotich bwe yatuuseeko kyokka ne bakiikira gavumenti ensingo olw'obutafaayo kutumbula bitone bya bannayuganda bulijjo n'erinda okuvaayo nga bamaze kuwangula. Tulina ng'eggwanga kulaba nti abaana bano abalina talenti tubateekemu sapooti okulaba nti bavaayo ne basobola kuwangula golden medals n'ebirala. If we don't invest in sports, I can assure you in the next Olympic Games in Brazil, you may see this Kiprotich running for another country because we would have got a fatter envelope. So government should do something. Ekya ssente kyo tekinaakubeera kirungi, twagala okwongera ssente mu bya training bya sports omuzannyo ogwo tusobole okuteeka waggulu gutumaketinge ate tugufunemu ekirungi. Baabakulira ekitongole ky'amakomera Luzira Stephen Kiprotich gy'akola ng'omusirikale bamwogerako bwe bati. Mwami Kiprotich abadde muddusi mulungi era alina ne certificates endala enkulu ze yali afunye ziwera nga 5. Era tubadde tulinamu essuubi lingi n'obukakafu nti ajja kuwangula. Kiprotich wakudda kuno ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti. This is the Olympic champion, Stephen Kiprotich of Uganda.